الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عباد الله، أوصي نفسي وأنفسكم بتقوى الله والسمع والطاعة لعلكم تفلحون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. atenderezebwa tumutenda Allah, asinzibwa tumusinza Allah tabaraka wa taala. Abitonde bimutegeera bimuwa obwennyini bw'okumutegeera ne bimusinza mu butuufu bw'okumusinza. Twerekereza mukaddeko okwerekereza mu wakati mbirungi, wakati mbye twetaaga ne tusalawo tusinze Allah kuba twabitegeera nti Allah byeyeetaaga. Tumusaba Allah byetwerekereza ne tumusinza tusiimenga, tumusinkane mu maaso ge ng'empeera yaffe yagitereka. Tumusaba Allah sokusaasira ebyengera n'emirembe by'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mwongere musera, situtegeeza nti tali bulungi, but omulimu gwe yakola akidizavinga obeera nga Allah mwongera ku birungi. Tegeka bulungi. Abanga abampuliriza n'abandaba, nkujjukiza okutya Allah mu butuufu bw'okumusinza n'okumutya. Tekantanda nga ne kakutanda okutuuka mu maaso ga Allah nga amateeka ga Allah wagakuba omugongo. Kijja kuba kya nnaku nnyo ng'omuntu atuuse ewa Allah, naye nga yatuuse ewa Allah nga maneya ne talina kyakola atya kyayina. Lufenna kubanga Allah tugamba wama khalaqtu ljinna wal insa illa, tewali kyatutondesa, teri kikutwala kubeera ng'obeera ku nsi, okubeera awo ottayo, okujjako Allah atutonda kubanga tumusinza mu butuufu okola tutya Sheikh kategeraako. Tuteekwa kusinzaani Allah tabaraka wa taala. Yatutonda, teyatonda ffe bantu na bitonde bisigadde magege majini na bukisigadde okujjako kusinzaani Allah tabaraka wa taala, kubanga nabyo ng'ebitonde ebyo birinamu kategori zaabwe, sijja yingirayo. Naam, okumanya Allah atutonda nga tuteekwa kumusinza nga gwe mulimu omukulu. Yagamba ati abamalayika ng'agenda okutonda omuntu, wa idh qala rabbuka lilmalaikatu inni jailun fil ardi tulifenna. Allah ayita zaani? Zimalayika zikole zitya? Zijje ng'agenda zibagulizaako, ayina kyazigamba. Tulifenna n'aziyita mujje mbabuulire nti ye inni jailun fil ardi. Allah azigamba bannange nina pulaani gyendeeta era nga ngenda gitambuza gende mu maaso. Pulaani ki? Jailun fil ardi khalifa, ngenda kuteeka ku nsi ekitonde muntu nga kisigiddwa amateeka ga Allah, kibeere nga kigassa mu ki? Tulifenna inni jailun fil ardi khalifa. Sawa yonna nteekateeka omuntu agenda ku duniya laba bakupulaningira, nange ne bampulaningira nga tetumanyi. Laba bakola batudde mu palamenti bateesezaani. Allahu akbar. Bateeseza nze naawe
malayika bwe zaawulira etteeka lya Allah n'ekigambo kya Allah kuba kyo tekiddayo tuli fenna zimugamba zitya qaalu zimuddamu zimugamba atajalu fiiha man yufsidu fiiha owange Allah waffe ensi eyo genda teekamu omuntu kituufu tetuganye tuli fenna ogenda kusaako omuntu omwana Adamu ekigambo Adamu kiba mu kigambo musaayi kiba mu kigambo ddamu tuli fenna abakawaidi bwe babitegeera omuntu gw'ogenda okutonda ng'atambuliramu omusaayi mubiri gwe baaba si muntu mwangu omuntu si muki Allah ogenda kutonda omuntu man yufsidu fiiha mu nsi mwogenda muteekayo nnonerengamu agenda kubeera mu nsi ng'akola atya fasad ng'ayonoona buki sawa bina ye mwonoonyi gwe mulimu gwe tasaala mu kunywa omwenge yennamba emu tuli fenna akijjanya banne man yufsidu fiiha ogenda muteekamu nga buli kimu ye talinaako musale sawa bina ye abeera mu kucunya banne ekirala wayasifiku ddima ate atandike n'okuyiwa omusaayi gwa banne tajja kukoma kukunyiiza gwe Allah ne bannajja bakolanga atya omuntu nga tajja kuba mwangu mbabuulira essaawa zino ng'oyagala kufuna buzibu weekiike mu ddiiru y'omusajja omusajja ng'akutula ddiiru ya miliyoni ezi ogiyingiremu ojja kuwulira ejjambiya gy'eva nga tomanyi tuli ku mbeera al-ana nga tuli kukanayo kyanivaawo mpitewo birungi si birungi birungi si birungi okumanya embeera mbaaya seeka wamuwa omusajja najja ne benzi nayimirira wali ng'oli kukuba ogenda nagamba yingira ogiyingira nayagala kutwalako lwaki togiyingira nga bakuyamba ng'obadde ku bigere Allahu akbar birungi si biki leero kati ate bwe tulaba drone ng'oddukira ddala abadde ku kkubo dda ku kaguudo akali ebbali nandi mugenda nnaabasanga kubanga kiki man yufsidu fiiha bagenda kwonoona mu nsi wayasifiku ddima tajja kulaba musaayi gwa munne nga kintu abantu basala nga abasala enkokko mwote mubiraba ku social media abantu basala nga abasala ekiki nadda ku munne amdan ng'agenderedde n'amukwata weswi n'abadde ku gurupu emu ne basindika abantu ng'ebitundu by'ekyama temuli omutwe tekuli amabeere baagasaze wano ku kifuba nga bamusaze nga bwolaba omanyi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun omanyi nga basala ente n'olaba nti luno lubiriizi ne luno ng'oli biki yabadde ayagala okulaba temuli kibumba yadde kiwoowoolo ye muntu kati esaawa zino yahe omuntu atalinaamu ddiini kutegeera nti kyenkola kikyamu talinaamu ddakiika kubitegeera naye ng'ofaaki naye ng'ofaaki ekikulwanya si kikyo tewatandika nakyo togenda kukitwala yagamba Allah inni a'lam ma la ta'lamun Allah tugamba nti bannange yadde byonna mu byogedde nze mmanyi kye mutakola ki eri abatonda abagenda okubeerangako mu muzikiti nga bawuliza amateeka gaani eri abajja okwerekerezanga basaale n'okusaddaka bakole batya basaddaka nze mmanyi kye mutamanyi era ekituufu abakkiriza bo mwebali si bwe kiri tumusaba Allah teeke mbakkiriza tumusaba Allah teeke mbaki mubakkiriza ate tutuuke maaso ge nga yatusiima tuli fenna wallahi bagamba nti kola ng'omuddu banaye no baganda hiya kola ng'omuddu olienga Sekayisa Sekayisa si bwe kiri
Allah tuba bulungi Rabbi. Tulifena ku nsi tunatwala kadde kaffe nga twerekereza tugenda tuuka maaso ga Allah nga tulyanga barangira n'abaami. Hakikatan buli wonerekereza n'osaala, buli wonerekereza n'osaddaaka, buli wonerekereza n'osiiba, buli wonerekereza n'okola ebirungi ebikuteeka mu kusiimibwa waani ng'obikola n'ekigendererwa ekyokusiimisa ani. Saawa yonna tulina okulya ng'abaki, ng'abawanguzi bwe babeera. Tuli fenna? Naam. Olunaku lwa leero mu dakiika obusigaddeyo njagadde nnyo tutunulire ku sunna ku nkola z'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama entonotono ze tunaba tusobodde okukola ki okwogerako. Naam, njagala kutandika nammwe nkola anyagina enkola gyajjukirayo omubaka gye yakolanga sallallahu alaihi wasallama nga nnungi tikuba teyakolako mbi yonna. Enkola ze yakolanga ze yatambuzangamu obulamu bwe esooka agambye atya? Tobiwulidde? Yayogeranga amazima. Yayogeranga amaki? Allah amazima kibooko kati. Nava okusaala alimba. Nasiibya akola atya? Alimba. Nava ku Kaaba alimba. Bye biriwo kati. Ate okulimba kati kwafuuka farava kwa tteeka. Ala kulli muslimu wa muslimati ala kulli muslimina wa kafirina. Omusiraamu n'atali musiraamu balimba. Anoonya kimuyisaawo, bw'atalimba tabaawo. Halo, oli ludda wa? Ndi Mukalagi. Ngali munakifu matudde alina mukulya mmere. Ne muziki ani kyengayiseka ne muzikiti nga atudde bulungi n'alimba. Omukozesanga mukoza mubanja ajja namuga nti nakusasudde nti ate kati nti yabono ndi nakuwadde sente zokuva ddi kubanga okulimba twakutadde ku mwanjo. Awewaka omukyala alimba omusajja n'omusajja n'alimba omuki, omwana alimba tata ne tata n'alimba omwana. Ke kazannyo teri kati mazima okujja ku kalili. Wallahi batono batono abanga amazima ga yali nkola y'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Era olunaku lumu babuuza omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nti omusiraamu ayenda, n'abagamba atya? Nti ye omusiraamu akola atya? N'omubuuza omusiraamu abba, n'agamba nti ye omusiraamu abba. Mwemubuuza ne bamubuuza ne batuuka ku kigambo kiga nti omusiraamu alimba. Yabagamba nti omusiraamu talimba. N'akiddamu nti omusiraamu takola atya? Allahu akbar. Na omusiraamu takola atya? Kati tubuuza mu abalimba muli baawa? Mwagala kuyitawo? Kale okuyitawo tujja kuyitawo, naye wa Mungu tewali kuyitawo. Tuli fenna? Ewa Mungu tewali kola ki? Ibagala mazi. Ewa Mungu tewali kuyitawo. Tulimba ne bakama baffe ne tubalimba n'abakozi ne tubakola ki? Ne mukola omwezi ne gukola nti akuna sente. Ninga sente ziri mu ddoloowa, ziri mu kwesiba, ziraba nako. Tuli fenna abanga amazima ne bona alimba ensi eno omuntu ajja kukkiriza naye nga akitegedde nti omukozi otya?
omulimbye era bwobeera nga oli musajja mukulu omusajja omukulu oba omukyalo mukulu nga muno yali akulimbyeko nga muli babiri tuli ffenna naddala abasajja mukazi akulimba n'omulaba nti akola atya n'omuga nti akamumuleke kamwesonyiwe yadde akoze atya yadde nnimbye ntegeka bulungi abange amazima abeere ensonga yaffe tukulembeze amaki nibe gaba gakola gatya kubanga ti amazima go gakawa boy amazima gakola gatya okubuuza niya situde wane essimu okuvaayo okweyogera nti bannange nze njirina oba muzira ndeese bulungi obuuza omusiraamu wasadde ndi wallahi nasadde ng'ali mu tawuni atambula nti gwe tamanyi na muzikiti gye basaala batunula naye agamba basaala bwakubeera nga muki mulimba tuli ffenna sunna ey'okubiri yalinga mwesigwa al amin yalinga muki al amana al amin nga mwesigwa ebyo biringa bibiri okubeera ow'amazima n'obeera mwesigwa obwesigwa bwe buliwa seeka enkwata mu nsawo yange eno nenkuwaako 10 nga keekutte lwaki ompa ebinusu seeka lwaki ompa ebinusu nga sikuwoze nkuteresezza lwaki mukomyawo kyenji oteresa omusiraamu ku magalibi odda kuyisha nga ayinawo 5 ngibita nebinywedde akatunda mubuuza ndi musiraamu kiki nti anti njala nze ennyo tebadde ennuma ennyo tekuluma kubanga nkuteresezza omusiraamu omuteresa piki ng'erimu amafuta okomawo temuli nga emputa etanka nti nagiresaawo nti wagireseebwa nti nagiresaawo okakasa amanga obwesigwa bulemedde ddala ku lwaki be bantu Allah be yalegerera ne batuuka nga bannaabo bafudde baganda baabwe tuli ffenna bwe bamala okufa n'asigaza ebintu byabasika oba eby'abaana b'omugenzi boyo omusanga yalina yikabi yayinako haafu nga ibena ebikola atya butaba buki Allahu akbar kumulembe gombaka Muhammadin sallallahu alayhi waliwo omusajja yakozesa omukozi tuli ffenna bw'amukozesa n'asigaza omusaala gw'omuki ng'omukozi azzeeyo waabwe n'atadda yagendanga agenza okukyala n'abeera eyo bw'agenda n'abeera eyo musajja sente zino zikolemu ki n'agula akate kagira kakola ki nga tayagala kulya ssente akate ne kazaala ente kiki endala tuli ffenna ne kaweza obwana 2 3 baba baliawo ne kaweza ekiraalo tuli ffenna musajja mukulu omupakasi akomawo abanje ng'ekiraalo kiri awo omugaga n'amugamba nti ngenda kutunda nkuweka eziriwa ezaali ezizo naye yagenda wambaka Muhammadin sallallahu namwebuuzako nti owange omusajja akomyewo naye nalunda nina kiraalo kiramba nandi ekiraalo kyolina nti ye tekuliyo zonna zaani kuba tekuli kapitowo gwali musaala gwa mukozi kwata ekiraalo kyo kikole ki akuba ente ezazigobe zigende Allahu akbar ne bw'obanga ozimu gwe zimulekeremuko omwezi zimulekeremuko omwezi ojja kuwulira odda ayogera lusoga yalwadde neefa yavako okugulu ate omutwe ne gugenda ku kugulu osanga sitole zanywete zigatta
abanga obwesigwa okumanya obwesigwa buzibu abasajja bawasa abakyala nga babasuubiza bakozi obwesigwa nti nze nkuwoze ngenda kuwowa nti ninawo omutwalo amahali ngenda kuwa emitwalo ameka 2 ne guno gwakatamusasulanga bali mbana 8 wezibanga magoba oyo mukazi ambanja sente meka wezibanga magoba kubana bebayina ne sente zamubanja waliwo abawasale bawo omukazi 15 nga ge mahala agali agebbeeyi siwe kiri kati wate yazimuwanga yazimuwola nti njazi kuddiza kati bali mbana 8 ambanja sente meka abange tubere baki besigwa tuli fenna wembuuliza kino ekibuuzo kize gye muli kubwesigwa wamma twayogera wano ne tugamba nkuwadde essimu eno ogenda ogitunda emitwalo 10 nogitunda emitwalo 2 10 lirala lyani twagamba lyani tukakasa tuzimuwa okukyogera kyangu tuzizaayo bane buno baka bugenda eri baddiira salamu alaikum baddiira omusiraamu yali agenda kutta munne ng'ekimutisa byebyo ateesa n'omusajja nti obwange nti ye poloti ogitunda nti ogitunda miliyoni meka nti miliyoni 10 agenda kwetagula nga gula miliyoni 3 sincerely speaking oba era oli w'amazima oba mwesigwa salamu alaikum oba bwesigwa gwe munno okuba miliyoni 20 nga tomanyi kyeva ne gikidda oba toli feya era maaso ga Allah oliwo kisasulira bw'obanga oli oyagala amagoba mangi tuli fenna kwata essaawa ezo zennyini kwata 10 olikola otya olimuwe nawe ogenda otunda ebibyo nekino tekinafuuka kikyo okyefuzeeko kwata 10 olikola otya olimuwe oleka ogenda onoonya abagula 2 nga ng'oli tebikyamukwatako gwe bwaba gwe omuntu akoze eddiiru essimu ya mitwalo 2 gw'otunda 4 abanga amazima nam tubiyisa mu bufunze mu sipiidi y'ekitalo ekirala asiwaaka okusenya yali nkola yambaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama asira tukoyo okulaba pirawo ku mannyo gammwe musawo siwe kiri tukoyo okulaba pirawo ow'okuyiddi nga tuyingidde n'ekisiibo ekirala yidi esembere without okusenya yagamba sallallahu alaihi ti laula an ashukka ala ummati nti mbakubanga sayagala kukaluubiriza abantu bakibiina enjogera eyo yali ereeta omuntu okubanga gwe wenyini weesunsula kiringa mama ne taata kugamba mwana wange pulira njagala kutuma ku mazzi ku luzzi abakutumye abatakutumye waji pulira nga oba toli bize ndeterako ekikopo ekyo era okolaba omwana nga takireese manya nti baaba oyo yakusala amagenda n'amadda kati atugamba omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nti laula an ashukka ala ummati mbakubanga sayagala kaluubiriza abantu bakibiina kyange nandibalagidde ng'okusenya buli kikadde kaki buli sola lwetuuka ng'omuntu asenya era tubeera mu sola mulimu kapaati kokola ki muntu bwe bituula mu wuzu nga tofuna wuzu mulimu kapaati kokola ki kokuyumunguza mu kamwa osenyeeko ano ogenda olaba nga akikola kadde wange Uthmani leero taliiwo Allah musiime tuli fenna nkola mu nkola z'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama
tuli fenna eyokola ki eyokusenya nkola ki endala waji asabr obuki obugumiikiriza abange lwaki twejjukanya ebintu bino twezze bujja tuli fenna fefe nnyini bwe tunatambulira mu nkola y'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ojja kulanga obulamu bukutambulira obugumiikiriza tugwa mu nsobi lwa butakola lwa butawa mugumiikiriza lwa butawa muki mugumiikiriza twabeeranga ku ssomero ng'omwana atoloka oyo ne bamugoba tuli fenna gwe n'omalako ttaamu nga tokoze eki nga tokutolose ate nga tebakugobye n'osigala nga toli mulamu naye kyali n'abuuka ekikubya nga nti okikoze otya nti aba ono fala nze ndi kirinca ate osanga baali bakirinca ku ssomero nebweru sebe ebiseera ebisinga Allah asaasira buki abange obugumiikiriza yagamba asaburu inda sadamati Allah yetaaga nnyo obugumiikiriza mu kaseera kakola katya akasooka ng'embeere etankuuse tuli fenna ng'embeera ekoze etya abange mu buli mbeera tubeeranga bagumiikiriza tugumiikirizanga n'ebyo Allah byabeeranga atugezesezza nabyo oba ntegereka bulungi Allah byatugezesezza nabyo tukolanga ki tugumiikirizanga nabyo nam ekirala abange yali nkola yambaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam okusaalako ekiro n'okwebaka nga yebakira ku sunna twagamba okwebaka kwo twakunyonyola emirundi n'ebiki n'emirundi okuzuukako ekiki banenge babule okuzuukuka ekiro kintu kizibu oba mwe mukigenderera omusiraamu azuukuka ekiro naye nga n'okuzibiriza azibiriza nanoonya wala ekibaketi mwafuka naye nga tatunula Allahu akbar omulaba kutambula nga muzibe ali ati agenda kwata ku bisenge nti kikyate nti mmwe ebbafu eriruddawa osanga haji afuse mu ntebe nga tamanyi kuba yatambudde takola ki amanyi bangamba omanyi ensonga lwaki batambula batyo mutebagala kufiirwa tulo enkale temwagala osevinga ani yagandi saving Allahu akbar Allah wasallu bil layli abange musaleke ekiki yagamba maka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam iranga bigambo byonna bya sunna ayuhan nas abange mwabaki abantu sunna esooka gye tugambe mu hadithe eyo afsu salam mutambuze kiki muwewenganye kiki omusiraamu atolera tali musiraamu ennaku zino salaamu oba mwabasiraamu muladdi alena tajwa omusiraamu munne asanga tali musiraamu ti salaamu aleikum naye naagiddamu musiraamu ne bwamutolera salaamu abanga awunyiddwa ziizi abanga atalaba abanga atawulidde yagamba ayuhannasu abange mwabaki abantu afsu salaamu mugabane salaamu mwewerezenga emirembe tolera munno assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh biwajihi tariqi biwajihi tayyiba n'ekyenye ekisanyufu n'ekyenye ekirungi naye ani amanyi salaamu zakakati wetaba jambo eba assaamu omusiraamu ayita saamu nga tolera munne salaamu Allahu akbar tuli fenna atolera munne salaamu nga simuki oli addamu salaamu lwabuwaze nti kubanga bagitodde assalaamu alaikum wa rahmatullah oli naagiddamu nga yenna alinga gwe bakubye emiggo nti kiki salaamu etwala dakiika miko giddamu
ekutwali kiki egamba nti afsu salam musasanye kiki wa at'imu ta'am mulisa abantu ekiki ewo bakalyayo bameka era bakatala bameka abantu bameka mu hoteli bali ku sente zo kale wakawaya ni akachupa olwalera akamazzi abanga abasiramu nkola yambaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yalisanga kubaki ku bantu abange nalisa ku bantu ku kyokulya obaye essanyu lyobeerako obukodo bulinga bukodo omusebe mugamba waayo nga ayinamu ekizike wano nga tekina abanja nalaba okujjako ebitaano nga bakoze rosi bwasanga abazanya kandolindoli nga awaayo naye nange kiki bwasanga abazanya kandolindoli nga abawa tekimugaana kumusitula ku mukolo tuli fenna nga bamusitudde ku muki tulabye haji wano haji situkako ati kati haji nawayo eky'ekkumi mulinde ku jjuma yasooka ofuluma babuuza sente nga akutamiza omutwe naye nga zigenda teekako yaka wa muzikiti ndegeka bulungi babuuze ku dduwa basasula sente ku dduwa sente bazisasanya ku dduwa ne bajja ku kinaala ng'ekitambala mukadde wange kyeyebise saba Allah musaasire kyeyebise ne bayiwako sente ate babeera nga abashiriku bajja bazibiriza tolaba gyotadde sente mpozi nga bakyusaamu kati logikondala ne bajja nga bamuzibe teekayo ng'ozibiriza vaayo teekayo speedi tobaala genda kumba bayaye baagala twala sente kati juzi nina gye nasaaliddeeyo nkunyumizeeko seeka omusiraamu n'agamba basiraamu tebuli bamazima lwaki mukwekanga ekinaala bulijjo sebo nabalina entalo zaabwe babuzaawo ebinaala ezibadde emitwalo 4 abagamba accountability ewedde tufunye emitwalo 10 nga 3 gali ku nsawo wa at'imu ta'am lisa abantu emmere musaawe entuufu mu kiseera ekituufu mu nkola entuufu tulifenna n'agamba wasallu billayli abange tusaleko ekiki wannaasu niyaamu tusaleko ekiro wannaasu niyaamu ng'abantu beebase ng'abantu bakoze batya gwe zuukuka saalako ekiki era akazo 3 5 7 ng'abantu beebase ng'olira neibawo okufuluuta kusuluuta gwe nga oli mu kutwala mpeera mu banka yo wannaasu niyaamu tusaleko ekiro ng'abantu bakoze batya beebase bannaye nga webase ng'ozuukuse buzuukusi n'osaala otebenkere owulira n'emirembe osaala tolina waasiwaasi ng'ensi yonna ekoze etya esirise n'agamba tadkhulu ljannata bisalaamu tugenda kuyingira ejjana nga tugenda na mirembe buli anatambulira mu nkola eyo era gundi emu nagamba mbaka Muhammadin nga nzeyo ku salaamu sallallahu alaihi wasallam nti mbabuulireko lufenna ekintu kimu nga bwe munaakikola mujja kwagalana nkiyisa mufunze hadithi eyo yagamba temujja kwagalana okujjako nga mutodde kiki nga mutoleganye salaamu tosobola kuba nga toyagala ng'oyagala munono tomutolera kiki n'okodowalira salaamu olwo bonaakodowalira salaamu olwo sente zonaawaayo salaamu etali kyakulya salaamu ezitali sente ekikulema okugisolera musiraamu munno kiki lwaki akutolera n'ogenda nga wena olinga awunyiddwa tooyi kiki tadkhulu ljannata bisalaamu wetunaakola ebyo nga twewa salaamu nga tuddala tugikakasa nga togaba saamu ng'ogaba assalaamu alaikum tugenda kuyingira ejjana ya Allah
ey'emirembe ng'ate naffe tuli mirembe. Ntegese bulungi? Aha, amazima twagamaze tuli ffenna abange. Ekituufu kya byonna tusaanyidde kutambula ku nkola ya mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Abange omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bwe yasobyanga yenna gwasubiza yamwetonderanga. Tuli ffenna. Era akaseera kamu kaatuuka n'ayita basahabi n'ababuuza nti bannanganya mmanja ani gwe nanyiiza. Ukasha n'akola atya? N'avaayo. Ukasha n'avaayo nanga nti owange Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nze nkola ntya? Nkubanja nti mmanja ki? N'ayogera kyakola atya? Kyamubanja naye ggwe akubanja w'omulaba olaba Ibilisu. Omusajja oyo naye nnemeddeko. Omusajja oyo mubi nnyo, kumbe ekimu akubanja. Tuli ffenna? Eyatukulembera munnange yabeeranga nga yeetonda ku nsobi gy'abakoze atya? Kuba ffenna tuli baki? Tuli basobya. Ntegeka bulungi? Siraamu yazina Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Naam. Tutambulidde olwaleero mu bigambo n'enkola y'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama gye yatambulirako mu bulamu bwe obw'edduniya bwe yamala nga Allah akyamuwangaazizza. Tuli ffenna abange Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama gwe tugoberera yalinga mwetowaze. Tuli ffenna yalinga muki? Mwetowaze. Abange yalinga teyeeraga. Okweraga oba kitegereka? Okweraga bw'aba muvubuka nga yeeraga omusanga ebigere tebyenkanankana. Omusanga muwanvu ng'ekirala kimpi. Empale eba temutuuka. Eno empale eba eyiika. Natambula nga omulema ng'ate mulamu. Omulaba ng'anywedde omwenge naye nga tannakola ki? Tannaba kunywa. Oba ntegeeka bulungi? N'asooka alaba nga bonna bali mu tawuni asobola obbakuba. N'ayitamu nga yenna tategereka alinga ava okunywa enjaga. N'atambula nga bw'amenyeka bw'avaawo bagati ye omwana kugulu kumuluma nti mulamu. Nti ate kiki? Nti owange bw'atyo bw'akola atya? Bw'atyo bw'ali ng'awulira yenna obukifuba kigaziye. Ne bw'omuyita bw'oti nti owange nti gwe naawe toto nvaako. Nga muyise oli mukulu nga muyise muto. Gwe bayise muto n'amuyita kiki? Bw'abanga yeeraga nga musajja mukulu nga n'emyaka gimuleseewo abeera atakula ekirevu, atakula olubuto, yenna ayogera tayogera sente yenna ayogera nga ayina ekirimi. Tuli ffenna taddamu bantu salaamu agiddisaamu jjambo. Bw'omubuulira kye weetaaga alaba nga masiikiini
abange teyali nkola ya mbaka Muhammadin era olunaku nabbi lwe yakikola ng'agezezzaako kubanga yeeragira ku muntu tuli fenna ye mugamba Allah abasa watawalla an ja'ahu al-a'ma wanga nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama kiki kyogezaako kukola omuntu akujjidde weeraga weerazi naye nga nabbi yakoze atya bete yeeraze kubanga muzibazze gwe yagala kulaba bagagga naye nga ye yali afunye chance ku olwo nga lwafunziza abagagga ayagala babeera nga bategeeza amateeka ga Allah bajjeko zaka abayigiriza obusiraamu ne muzibe yakola atya weyajjira n'alaba nga muzibe yino muleka ekyo kyokka naye baaba bagweko ajja muno nga yenna yeeraga atugubadde alinga mugaati gwa bata n'omugandi ewange tetulina sente z'amasanyalaze nti esente z'amasanyalaze n'atakula ekirevu abakirina ate nno batono abakirina n'atakula olubuto n'asooka ayimirira n'akwata empale nga yonna eri mu kiwato n'alyoka abatunulira ati n'abaziimuula nja kujja ku jjuma munnindeko kandi nja kujja twagala amasanyalaze ga leero tunyumiza jjuma nandi nja bawayo omutwalo ku budde bw'oyogeredde bannanga okweraga kubi nze nababula tulina omusiraamu gwe nawerekera yali sheekhe tugenda okusaba omusajja zaka kuba ekyo yateeka yino gifulumya twatwaga omusajja sebo naggagga atudde mu ntebe ye ateredde bwali wakumakya n'atugamba kankomewo n'agenda sooka kubamu otulo twa dakiika essaawa egi fatulese mu ntebe bwe tuli mu kikaali tubeeko nno mu ddiiro tuludde mu kikaali kyali n'agenda wanika obugere bayali yebaseebwa adda yenna tunula tulo nti seeka nsonyiwa nabalese wano nti ye ssebo wala asajja bajoga ndi nabalese wano nti ye nti sorry naddayo mu nnyumba koze zino kati zigenda wera ssaawa 2 najja n'akasumuluzo nga kanyenya bw'ati n'ayimirira we tuli andi kati mwangami wagalazza kati nva kwogeramu ne mami omutegedde nva kwogeramu ne mami sente bweziri naye there's some issues here and problems but we shall solve I have my programs here kati sente ezo njagala zikozesaako naye mujja kudda kati tunulira misikini eno tunulira masikini eno n'akwata omutwalo ogwo n'agutuwa kutuzeeyo nga tuvaawa yiri eri nanga nti seeka ezo gwazikwata nza tirisi ntambuzaawo ebigere egweri byeweeraga yagamba Allah audhu billahi mina shaitani rajim wala tamshi fil ardi marha gwe ssebo nnyabo gy'olabira kabuuya kuli mu lubuto n'omukwatako ng'olagweragira ku bantu otambula olowooza ogenda kuwanvu gwe mumpi abasooka ku nsi seeka baali basajja baki bawanvu boyi gwe nojja oba bakoma mu bukongovule simanyi kati kyoteesa salamu alaikum abatusooka gwe gy'owulira history ya firawuna yali mumpi mu basajja bedda nga muki nga mumpi si bwe kiri naye kati genda mupimbeko olukoba omulabe akoma eri ku buyembe paka wano kati muyimiriremu gwe wamuyimiriremu wooti waba oli muwanvu nnyo mukoma mu ntumbwe kati olwa ssente olaba oli muwanvu olw'okubanga gwe kyeyamaani totegeerekeka gwe yagamba la tamshi fil ardi marha yatogezanga n'otambulira ku nsi ngo owulira nti ekifo ky'olimu temuli balala gundi sala pulesa omuka gujjeemu tyubu gireke nga bwekola etya bweri togigezza kubanga innaka mazima gwe yeeraga n'atambula nga totegeerekeka lan takhuluka al ard togenda ku nsi kuno kwotambulira togenda yadde okumogolako akapiisi k'ettaka oba kuba nga oli w'amaanyi singa ettaka lino olina kyolijjako wala ntabiluka aljibaala
togenda kusinga nsozi bunene togenda mugundi kakkana buki bukakkanyi uliriza ne Firawuna bwate we yali tulifenna yagamba ngamugamba omusajja Firawuna we yali nga bamugamba Nabbi Musa alayhi salatu yagenda nga Firawuna sibo kiri yagenda nga wani wa Firawuna Musa yatuukayo namugamba nga omusajja atambula ati zakata yagala kukola ne na Haruna bwe yali bonna bajema ngera Shaitani we yajema ngiva mu kwekuza omusajja atunira Firawuna nga byekuza mutemuli nayagala amuwoninge Allah tugamba atya waqala rajulun mu'minu omusajja yali mukkiriza nga ali bantu bani ba Firawuna ba Farao waqala rajulun mu'minu yakutumu imanahu nga kweko obuki obukkiriza bwe atakutuluna rajula olwo Firawuna alabanga obuyinja bukendedde ayagala kuttaani Musa namubuuza naye gwe kyekigendo lwaki onyigiriza abantu Assalamu alaikum lwaki onyigiriza abantu ddala atakutuluna rajula ogenda kutta omusajja ng'ekimukuttisa ayakula rabbi Allah kubanga yagambye nti omulezi bwe yani tuli fenna bakugambye yange osaale mbwe musaale munafuna ssente weeraga kiki ayakula rabbi Allah bakugamba kusiiba lwolwala nagamba nti wa iya kukathiba munnange nze nkuwa amagezi gabuwa bwabeeranga mulimba nga byogera kola atya fa alayhi kadhib obulimba bugenda kumuddira naye wa iya kuswadika bwabanga ayogera maki mazima munnange okalya dda kaddadda oli awo we masagga totegerekeka tukugamba nabbi agambye gwogamba naawe ogambye kati muli mu bbato teri kinnuma mu bulamu nga kuwulira bantu ng'obwononefu babupromotinga mu buli area naye yagamba ayina ayo yagambira njagala kwangubya mu budde yagamba ya qaumi lakumul mulku al-yawma zahiran fil ardi faman yansuruna min ba'si llahi in ja'ana tulifenna agamba bibi nabi wedda amunnyonnyodde amugane nti gundi vamukweraga vamukutereeza Allah agambye kolenga mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bwe yakolanga empaleza zabeeranga waggulu si wansi yasalanga yalekanga ekirevu nasala amasulubu gundi kakkana olinaga nti kandeke ebisulubu nkuze amaki kankuze amasulubu ebirevu mbisale oba olusi bonna babisala nagamba nti mayansuruna mimba asilla owange nga oyefudde wa kitalo esawa yonna ng'ogenda mayansuruna mimba asillahi injaana yagandi olwaleero esaawa zino lakumul mulku al-yawma dhahira olwaleero muli balamu mulina amaanyi muli ba kitalo si bwe kiri we muli mwesobola ani agenda tutaasa mimba asilla ddala bananzinga ne bakuzinga kubanga bagenda okuzinga baneiba. Assalamu alaikum. Basira bwenfa kati munzinga wanje tukuzinga goloza ofate tukuzinge seka gwe fise molabe era tukola inna lillahi nga tutumya sanda ebisumuzo tubikwasa mulala oba manager babukwata balala nti agira oyamba kono ono kati akyalina mugaso tutandika tuteme musime wali wansi wa toyi wansi w'omuyemba awo ngwise ku toyi nti ye mayansuruna min ba'sillahi injaana akaseera k'okukukwata bakutwale ewa Allah ni agenda okutaasa ng'oweddeyo nkikubuuza
Assalamu alaikum. Alaikum salaam. Bw'olwala omusujja ni akukaabirako. Na? Bw'okaaba omusujja ni akukaabirako. Bwe bakutomera ne bakuggyako ekigere ni akaabirako. Nagandi bambi ekigere tekuli. Mwami nga kinnuma nnyo nga yalina bibiri. Tuli fenna ekituufu tewali agenda kututaasa. Buli omu akolerera kalamboke. Assalamu alaikum. Nkiddamu buli omu akolerera kalamboke. Mayitiyo eyange yani kibi nnyo kola kuba gundi akoze. Ojja kujjukira okwebikanga obudde byatubeerangako mu ddome tuli n'ewaka bagenda okuba ekigi ky'okubazuukusa nga boyigo obwedde essuuka tekulina ku mubiri n'owulira empewo ng'ekuyitako omulundi gumu muzuukuke nga lwewebika. Ojja genda okwebika yahe ng'ejja nabagikuyisa mu maaso. Aha, oli eseka kyagamye nti abantu abaga kalla bagambe kalla sawfa ta'lamun. Tuli fenna yadde baganye bitegeera bajja kukola batya? Mujja kubitegeera. Tubagamba tutereeze mugaana ndi byaba walimu. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma oluvanyuma kalla bagambe sawfa ta'lamun. Mujja kubitegeera. Ronaldo nga mukazi wa agenze ng'okimanyi naawe gwa muddira ani abaseeka ogenda okwekanga ekyatutte omugenzi yagenze mukenenya ate nga naawe obwedde omuyina. Tuli fenna mutandikoga nti kamira empeke tezikutaasa. Assalamu alaikum. Wallahi newona mira empeke kyaddaaki sawfa ta'lamun. Ojja kukimanya nti olina okugenda mu kabbuli. Ne bwana kumi bw'abakuumi sawfa ta'lamun olina okukola otya? Ojja kukitegeera nti walina okubeera omusiraamu. Ojja kukitegeera nti tewalina kweraguza. Sawfa ta'lamun. Oba ntegereka bulungi abange kibi nnyo mbagamba nti birungi si birungi. Birungi si birungi. Okumanya birungi si birungi. Allah atwala abato n'abavubuka atwala abakadde n'abazeeyi atwala abeebase n'abatunula atwala abagagga n'abaki. Allah atwala ababi n'abalungi atwala aninowuni nenowuni. Tuli fenna kalla sayalamun thumma kalla sawfa mujja kubitegeera. Abange birungi si birungi. Anatuke wa Allah nga toyina swala toyina zaka toyina la ilaha illa Allah nkutegeeza nti birungi. Wali wakasera kagenda okugamba nti mali hadha alkitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa. Tekyaleka omuntu ojja kutandika okwebuuza bye wakola gwe kennyini ogambe Allah nti bannaye kino ekitabo kyonkwasiza kiki kitabo kikino bwe nakukolanga kakice wange tekyalekayo yadde obwenzi bwe nakola yadde obubbi yadde okugaya kwe nagaya munnange yadde okumanyira kwe namumanyiira yadde okumuwaayiriza illa ahsaha okujjako nga kwabireeta. Tufenna era munjogerera gadi omuntu ajja kugamba nti Allah singa tompadde kitabo kino nonyingiza buyingiza jahannamu nengenda kuba ndabi birimu bibi nnyo. Naam. Aha. Ekyo kyogedde kye kituufu naye ate waliwo abakafuula akajogojogo. Bwe yenenya bwagenda ne yepiica bwavaayo bwe yenenya bwagenda nabba n'avaayo
bwe yerenya n'atasaala n'avaayo tuli fenna bwe tuba tuli bakwenenya twenenye olwenenye lutagenda kukola ki oba ntegereka bulungi olwenenye lwotusigenda kukola ki kuddira tuli fenna waman yuti illaha wa rasulah faqad faza fawzan azima anagodera Allah nombaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam agenda kwesima olwesiima olunene lutabangawo oba ntegereka bulungi olwesiima olunene jana tuli fenna olwesiima olunene jana ani atajagala naye gundi teri abeera bulungi nga tatuyanye bane amadhambi gawooma. Assalamu alaikum. Amazambi gakola gatya gawooma. Seka wango avuga taxi wali omanyi okuvuga taxi ng'ekikaze kyambadde ekitudde wano kyambadde bubi nga bw'obeera onyumirwa ovuga oti nga bw'otunulawo oba nga tunula ku ssaawa oteeka oli giya liva avuga boda yaye seka kasule wallahi tubeere bamazima n'emmira gikyusa n'otunula ekiri emabega tuli fenna nekisembera naddamu n'asimbula basiraamu gwagira ovuga bw'osiba seeka gwagira ovuga bw'osiba abamu bavugira bwereere mubatwalira bwereere nti wano tompa sente Allahu akbar gwe gundi ekituufu twerekereze kano nga bwemulesa ababoda seeka kankayiseewo ababoda muyina enkola nga bagamba wano ntera bajjukiza tuli fenna bw'omanyanga nti akuyisa agenda kunoba tomunobya sente ezo zireke akukubira bulungi naga nti nkubulire njagala kuva wakisajja kino naye njagala ontwala eno bamma bawaddiiru mwe muzimanyi muzikola kisirise agenda okwenda kubira naga nti ndetera akawala ako n'okanona n'okatuusa ku bajjira yogero kabajjira yahe totwala baana kuba bajja bw'oba tomanyi tebali mutawaana. Assalamu alaikum. Obuzibu kubanga omanyi tuli fenna bw'otegeera ku ddiiru togikola naye oba togimanyi kola bizinesi yo ndegese bulungi saba Allah tusaasire Allah musonyiyi mbajjukiza okusalako ekiro ndegese bulungi n'okusaba Allah bwe tunaamusaba ajja kutuwa onako olw'enkya tusaba Allah tusinkanye oba oli awo tuddemu twejjukanye. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.